Buddhism bagamba nti nga tonnayogera kigambo kiteekwa okuyita ku nzigi ssatu nga tonnayogera, mpuliriza bulungi, nga tonnayogera ekigambo kyo kiyitenga ku njizi mmeka? Ku njizi 3 doors or gates. 1, is it valuable? Kyogenda okwogera kigasa. Ekyokubiri kyetaagisa, is it necessary? And 3, is it making any difference? Nga tonnayogera. Ebigambo byogenda okwogera birina omugaso, byetaagisa ddala kisaanidde okubyogera. Ekyokusatu, bigenda kuleeta nkyukakyuka ki? What kind of difference is it bringing? Ekigambo ekyogeddwa tekisobola kuddayo, nabwe kityo kifaanana ng'akasaale akakubiddwa. Bw'ota akasaale ne kagenda, tekasobola kudda, it's gone. Kati gwali eyo njagala leero twefumiitirize ku kye bayita silence, akasiriikiriro akako gwe ng'omuntu. Okusiriikirira oba silence tekitegeeza kubeeraawo nga toyogera. It does not mean saying without a word. No. Silence kitegeeza kusirika ng'ekigambo ky'ogenda okwogera tekigenda kugattako. Kankireke. Akasiriikiriro okeetaaga nnyo mu kwota eno. Many of us, we have lost some deals because we speak too much. Abamu, we have lost relationships because ebigambo bye tuba tugenda okwogera tebiyita ku nzigi essatu. Is it valuable? Is it necessary? And what kind of difference does it make? Mu Luganda waliwo olugero olugamba nti asirise teyejjusa. Indeed. Kubanga ebigambo byogi. Words are sharp, words are daggers. So across the globe, I want to challenge you. When was the last time you had a moment of silence as you? Wasemba ddi okutuula n'osiriikiriranga ggwe ne weefumiitiriza? Wasemba ddi okutuula gwe ng'omuntu n'otandika okwefumiitiriza ggwe nga ggwe?